Justin Nammere oluyimbuddwa gy'abadde akwekeddwa avuddeyo okutangaaza bannayuganda ku nsonga lwaki yakwatiddwa era Nammere n'ategeeza eggwanga nti tagenda lekerawo okuwanda muliro. Byonna ebyamukozeddwako agamba biri wansi w'omuntu omu atamwagaliza oba oliawo ayagala okumulimirira n'okumulemesa omugaati. Bino Nammere abyogedde waabadde nga mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwakoze olunaku olwaleero ne bbaawe. Katuwulirize bino tukomewo. She was doing it because she believed those were the NRM candidates. So the president understood where I was coming from in supporting these people, and he knew I didn't mean anything. I didn't have any ill intentions or any selfish interests. He knows me from university, NRM University chapter. He knows my competencies in mobilization. So for him, if you tell him Nammere is a frontliner in this, in fact, he even laughed and said, "Now they are saying that you have OJ Mesa, you are intimidating the MPs not to go somewhere, yet you were a newcomer. That means you were a very special newcomer. You were a newcomer causing trouble. You were a newcomer that has magnet on them. If you can tell them don't go here and they don't go." So I said, "Mzee, it's a lie. And yes, I'm very sociable, and I'm social with most of the MPs, but I have not told even a single one of them." And I also told him that the Honorable Both is like my father. He told me he spoke to him, and the Honorable said, "No, that girl is so disciplined. She even greets me while kneeling. She even greeted me when we were from swearing in, because we swore in the morning together. I think he swore in mid-morning, and I had been sworn in earlier." So the Honorable Both put in a word for me and said that's not true, gave me the benefit of doubt, but also the president. They had a meeting of minds that each of them believed that is absolutely untrue. The president went ahead to give me an update that right now the endorsed candidate is the Honorable Jacob Oboth. He told me that there's a time the Honorable wanted to contest when the late Honorable Olanya had died, but the president requested him to give a chance to Right Honorable Anita Mong. He said for him it's very democratic. If maybe there are people who feel like they will not go with that decision, they can come to the primaries or something and tussle it out. But he said there is no need. The speakership is like just a stewardship role over other MPs. So he said there is no need to fight as if we are in a boxing ring over the speakership. So I told him, "So did you break this down for the Right Honorable Anita Mong?" He said, "No, exactly. He had on Thursday, he said he had a very long discussion with both the Right Honorable Anita Mong and the Honorable Tayewa. He told them all the complaints he had received and the evidence there too." So Mzee is very democratic. He doesn't say things as if he's forcing you, but you can always tell that he has reservations and they have a cause. It's very rare for him to just listen to rumors until really there are rumors with some skin to them. Okay. So after speaking to him, I called the Right Honorable Anita Mong. I didn't manage to get her on call, but I sent her a message. And I told her, for me, I'm a very open and loyal person. Plus, besides supporting her as an NRM candidate, she had become a friend and a mother figure, just like she is to many other MPs. I will not trash her and flash her that because she's at a time where she's professionally challenged. So I informed her that I'm getting this information from the president himself, that investigations showed a number of mistakes and flaws, a few of them from the deputy speaker's side, but also a number of them from your side. I advised her that where possible, you liaise with the president and you apologize, because he believes in you. He's like a father to you. And at the time when she was coming for deputy speaker, some people felt like, why her? She has just come from FDC, but he supported her. Even for the NRM
central executive race, they endorsed both of them to come. They vetted her because if he didn't want her to contest, probably SEC wouldn't have vetted her. But so I told her he has been in support of you and he has believed in you. If there's been challenges where Parliament has let you down or you have made some mistakes, kindly apologize, sort them out, and we keep serving our motherland. I also assured her that for me, I'm still her friend, even if she ended up in Luzira or wherever she will end up for me, I will come and see her. If she ends up as a minister, as a vice president, as a prime minister, anything to serve the people, for me, I will be there to support her. And I want to assure her that according to what I heard from the president, I don't think there is anything deep-seated like some people are saying it, or they are scorning her, saying she was used and dumped. I think that is untrue. When someone is doing their work as a speaker, you are just doing it for the country. It's not about that this one is using you, this one is dumping you. So I urge the Right Honourable Anita Moore not to listen to those naysayers. I have also seen Kabanda drag her and trample her and make a fool of her, and make fun of all these things about her. That one is is a crumb seeker. Is good at seeking crumbs. I kindly request her not to let her keep it professional. Let her just manage what could be the professional glitches, what could be the questions, cooperate with investigations, and we shall move on and serve. This race is going to end in 1 week. Tomorrow is Monday, we are voting the next Monday. Honorable, finally, we are going somewhere. Now, which last word do you have to give to people of Masaka assurance that you are back? Yes. We just want in brief. Soka mu Luganda. Abantu bakubanga ebigambo bingi bitambula. Bavuma bakola batya ebigambo bisembe kikicho olaga bannamasaka ne gwanga linanti kati woli. Bannamasaka abalungi njagala okubakakasa nti mwendi mu kitundu. Okukwatibwa okwabaddewo tekwabadde mu mateeka, kwabadde ku abantu abamu abaatutte omukisa nga waliwo joint security operation ezigenda maaso mu nsonga z'ababadde baagala obwa speaker ne deputy, baakosezza omukisa ogwo ne babaako kye bampayiriza tinabadde nga basente empitirivu mu babaka nga mbagaana okugenda ku mukolo gwa Honorable Jacob Oboth. Naye kyamukisa mulungi, byanoonyerezeddwa nga si bituufu, ate era kyamukisa mulungi nti munnange president tumufuna. Bannamasaka bwe ngamba tumufuna, bwe mba mufuna nammwe muba mukola ki? Mufuna. So tuli bamukisa bannamasaka ow'ekitiibwa president twasobodde okumufuna eggulu, era ssaawa zaabadde ziweranga 6:7 yabadde amaze okumpeereza obuyambi. Emmotoka endala n'ennono empigi wano we baabadde batuuse, abalala ne babeekiika ne banzijamu ne bantwala eka. Tebannakolako saaki wange, era kambabuulire amagye buli gye gakoze saaki babitadde mu mawulire kuba si byakkukuta. Buli gye bakoze saaki mu mawulire mwebiri ne mu biwandiiko mwebiri. Tebannakolako saaki wange, tebannankozesa yadde statement yadde ey'ebigambo wadde okunkunya. Ekinene ennyo ekyabaddewo nga banzije wano baapaakinzeeko wali ekyalusowe nga mpulira balina bannaabwe be bayomba nabo nga babanenya nti mutukozesezza ensobi. Kuba ndowooza Kabanda abadde yabalimbirimbe n'abagamba n'omusirikale gwe nnina Anita Amongo ye yamumpa. Bagenda okukitegeera nga bambi Nnaalongo si ye yamumpa, omusirikale president ye yamumpa. Era oluvannyuma ennyo bannaabwe nabo baba batabukidde ate. Bali abaabanzijeeko ne tugenda eka. Olw'ebyokwerinda omusirikale ne bagenda naye beesootinga ebbo ng'abasirikale ababuulire mu mbeera y'ekisirikale ki ekyabaddewo. Kuba wabaddewo okulwanagana nga bali tebannantwala, n'essimu ne bagitwala olw'ebyokwerinda byange nga baga tetumanya ani ayinza gigoberera kutuusaako bulabe. Baakomyewo enkeera omusirikale ne bamuzza n'essimu. Tebansabye password nga bagitwala. Ekyo ndayira. Tebansabye, tewali kibi kyonna kye baakoze. Bagitutte butwazi era ne bagikomyawo enkeera nga kwiri. Olimbula mulungi. Ne bagimpa ne omusirikale ne bamukomyawo. Saagala kuwaayira, kirungi nnyo obutawaayira. Teri musirikale yankubye, saagala baana b'abandi abanaku b'abandi abali mu magye babayoole nti ate mwakubye omubaka.
teri musirikale yanvumye teri yankubye waliwo omu eyabadde abbye $5,000,000 naye omusirikale wange yamulabye yadde yazibye mu mmotoka mwe twabadde yamulabye n'agamba banna ate banne bennyini ne bamutabukirira ne bazimuggyako ne bamugaba ebisibi ebyatuleese so saagala mpaayire tekwali kimu kye baakoze okuggyako kuli okulwana kwe mbagambye nti bwe babadde bazza abantu banga engeri gye babadde mu shoko bafoot soldiers be tutambula nabo n'omwami wange n'omusirikale ne babaŋŋanga naye bwe nalabye nga bawanyisiganya bikondi ate bafulumizza masasi ne ŋŋamba ndowooza tebazze nnyo ku bulabe bayinza okuba babuzaabuziddwa so nkomyewo okudda mu mirimu ate era bansanze nva kwebaza bantu nze nasangiddwa leero nnina emikolo mu balokole era gye ndaga olw'enkya tulina okulayiza bakansala baffe ngenda kubaawo bampisenga omugenyi omukulu abakimanya Kabonera division ngenda kubaawo tubalayize njagala nnyo bannamasaka bategeere nga bwe nabadde mbagamba nga mbeebaza nga bino ebyatubuzaabuzizaamu tebinnabaawo nababuulidde nga ndi mu kubeebaza nti ngenda kubaweereza ngenda bakolera bannamasaka mulina omukisa nze netiwaaka nazizimba kati balirira luli tubadde tuwagira seke yali yasooka kutukwasa right honorable Anita Amongo ngaaza mukwano gwange mukyala gwentuukirira essaawa eno baatukwasizza honorable Jacob Both ate oyo taata ddala yaliwo nga mwami Nsubuga ntwala n'ekkanzu yagirya whether yagitwala n'ekinzaali kyataata n'akiryako n'olwekyo abantu bano nabettanira nyongera okuba nga ntambula nabo netiwaaka n'enzikuuma ne bwe baalireese omumbeedda namuganza ate oyo era wa mu nju era twalitambuza era ne yonna gye banaabeera tujja kusigala tutambula nabo so njagala musigale nga muli bakkakkamu ekya Naalongo abadde mukwano gwaffe twali twamukwana nnyene e Masaka nga namubateekamu nnyo era nga tumulinamu essuubi naye ebirungi byonna Naalongo byabadde agenda okukola era ne honorable both ajja kubikola kwa paalamenti yeemu era ndi mukulembeze era ndi mukwano gwabwe era ndi mwana waabwe ate Naalongo naye ajja kubeera nga era akyali wamugasa eri eggwanga waali si lutalo oba waliwo ebitagenze bulungi mu management n'entambuza y'ebyemirimu tubireke gavumenti ebigonjoole mu ngeri ennuŋŋamu ate ffe tekitugaana kukola na kugenda mu maaso n'olwekyo bannamasaka mbasaba tube bakkakkamu bino ebigambo ebitambula ebyo tebirina kye bitugattako ebigaana ebitundu byaffe okukula bigambo ebyo bitaliiko mutwe namagulu ono naayogera kino oli naayogera kiri si bikulu kuba ate era kakati mukama aswaza ze nategeddeko eyabadde akuba eŋŋoma nti Namere bamukutte amazina gaba tegannamunywera bulungi mu kiwato ne bamugaa ate Namere bamutadde pulezidenti aweereza bamubajjako babamubajjiddeko mpiki n'olwekyo ebbanga lye tunaamala nga tetukkiriza nti kino ekiseera kya muntu gundi tukkirizenga kuba ne buli omu ayina emmunyeenye ye toyina buyinza toyina busobozi bugenda kuwalampa mu bbanga owanulayo emmunyeenye ya Namere ojja kugireka eyaka ate gwe weekubagulewo ennume y'ekyo tukakkane ekiseera kya Namere tumusabire akole ki aweereze muwa amaanyi tulabe ng'aweereza ensonga ya Honorable Anita Amongo okugamba nti yetondere president ensonga ezimu zasangiddwawo no president mumanyi ng'omuntu ayagala right honorable Amongo nnyo ayagala nnyo Naalongo era nkunnyonnyodde nti nze ebimu ku president bye yandifendinze yagambye nedda Namere ye abadde awagira nnyo Naalongo kuba yanneebuuzaako mu Gwokusatu nga ebiseera ebyo recommendation ekyali ku speaker AAA ne munne right honorable Thomas Tayebwa so okusinziira interaction eyo gye nalina nalaba nti amuwagira ne mbululu bwa seeke ng'olaba nti bambi alina value gy'amuwa era ne bwe yali aboogerako ne right honorable Kadaga jjukira kye yayogera yagaa nti bannaye bano abantu ababiri bonna bamugaso kale ne Aneta ayinza okuba taludde nnyo mu kibiina naye ate byakoleddemu ebbanga lyabaddemu bingi byali bigambo byera nga byamulujjudde kati kwe nasinzidde ne mugamba nti Naalongo pulezidenti ono kkiririzaamu njogeddeko naye nga waliwo ebitaatambula bulungi wadde nga n'ebirungi ebimu ebyakola mu paalamenti yo weebiri ne musaba nti ng'oggyeko bino byonna makooti simanya investigation simanya egigi yayogedde ki ne mugamba ne webibanga n'ebyokulonda sipiika biwedde ng'ebyo byonna byonna obiggyeewo afuneyo time ye ne pulezidenti
nga taata we ng'omuntu amuleze amugambe nti waba waliwo ebitagenda bulungi amusonyiwe baddeyo ku beya minimamu tutambuzeddwa kyekyo nga nkisabira mu mutima ogwo nti oli ng'oggyeko ekya pulezidenti abadde amukkiririzaamu nnyo kati wabaawo bye baleese nga kituufu bijjiddeko n'obujulizi we bibaawo sigaye nti webinengembye we bibaawo akwate ekkubo afuneyo tayimu ne bwe bitaba mu bino ebiseera by'obwa sipiika oba ne biba mu biseera bino afuneyo tayimu ye ng'omuntu one on one amwetondere batambule tugende mu maaso. Bannamasaka mu maaso ga honorable waffe ne taata baawe NRM oye Museveni oye nze eryange essanyu okulwammwe bannamasaka okwebaza omukulembeze w'eggwanga atali mulala okuggyako General Retired Yoweri Kaguta Muhoozi Museveni okumanya political dynamics za Masaka n'ateeka omukono ku mubaka waffe Namere Justin okubanga gwe yawandako eddusu tubeere nga ffenna kwe tusimba okulaba nti Masaka etereera mu byobufuzi ebyemu ebyobufuzi ebyobukuusa ng'omuntu ayinza okubeera mu kibiina ekiri mu gavumenti ng'ekya NRM ate n'abanga yalimirira ekibiina. So mukama waffe president ku lwa bannamasaka basanyufu nnyo 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 era bo kakibe kiro kagube misana bonna abafunye ebirungi abalabye ebirungi mu Namere naawe engeri gy'omuwadde n'omuwandako eddusu Masaka egenda kutumbuka edde ku ntikko nga bwe yali ddala. Mwebale nnyo bannamasaka. Head of security waliwo n'abadde babibongeesa era ne security Namere baagimuje kunduuza aba security baabo Maama bakakasente byonna tebinnabaawo byabwe. nze kennyini ndi chairman wa security ya maama honorable Namere tennaba kusegukako wadde akatikitiki kati ate kati mukama waffe yamwongerako n'abamu so abungeesa ebyo agezeeko ajjamu atakinga alaba omuliro. Tweyanziza nnyo bana NRM. Museveni oye! Museveni oye! NRM oye! Honorable Namere oye! Nsooka okwebaza President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okubanga otubeereddewo ebbanga lyonna nga bannamasaka naddala ku biseera bino kati bye tulimu okubanga tujjawo abannanfuusi mu NRM abajja beefuukira Masaka nga beefuula abakulembeze naye nga batulyamu enkwe. N'essaawa eno tulaba nga kitandika okuddamu era y'ensonga lwaki bagezaako nnyo okufoosinga omubaka waffe nga baagala bamuteeke mu kkubo lye balowooza ate eri atasobola ng'omwana wo gwe watendeka obulungi okumuwa ennamba ye 001/1 Namere empya omanda olwetwalengera ng'olyokyankwanzi nga gw'osunsuddemu mu bonna ajja ayogereko ku muzindaalo. Weekitiibwa Pulezidenti twasanyuka nnyo era tuli basanyufu. Abantu abakola katemba okwagala okudda mu Masaka nga bakola katemba ku mubaka waffe
Sebo ekitiibwa President tukusaba yimiririza ddala ensonga eyo mwabo bonna kuba tukizudde nti olw'okuba nti atadde NRM mu Masaka kati ate bakome bakole empalana bakole opposition zaabwe basobole okubba ssente z'eggwanga ajja kubalwanyisa ebbanga lyonna. Twebazizza nnyo Papito obugumu bwonna bwewalaze ekiro kyonna wandaze nti oyagala mukazi wo era n'eggwanga ne likimanya wadde wabadde okaaba ng'omusajja olina okukaaba nga bamututta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين كما تقومي وتلوا من يوم تجي على الماء NRM oye Joju bana Masaka amanya ne dobozi Subuga Kennedy Hamza Papito wa Mamitu Waka bwenina eri bana Uganda olunaku